الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. أما بعد، فيا أيها المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. amatendo g'ekitiibwa Allah atusinkanyiza olunaku luno olw'ejjuma atukyali mu bitonde ebikyassa. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'omukisa gwatuwadde nga tubaddewo ku jjuma ensembayo akhir jum'atin fi Sha'ban, era n'atuwa omukisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga tubadde mu bitonde ebitono ennyo ku lunaku olw'ejjuma ebizza okusaala essala eya jjuma esembayo mu mwezi ogwa Sha'ban. Tuli bamukisa era tumwebazewo ekitiibwa Allah, alhamdulillah. Bangi weebali naye nga bali ku bitanda, bangi bakyali balamu naye nga bali bize, abaana bali mu mirimu, abantu basingana ku booda bakyaliyo, abaana bali mu kubega mmere saawa zino, saawa za lanchi, budde bwa juma. Na buli omu omulimu gwe ogw'enjawulo. Owa takisi ali mu takisi abagenda bayita, owa ofiisi ali mu ofiisi mwatudde, ng'ekyengera akifunye ejjuma ensembayo mu mwezi ogwa Sha'ban, kubanga nantadhiru qudum shahrul mubarak, tulindiridde okwolekebwa kw'omwezi, okujja kw'omwezi, omwezi ogw'ebbeeyi ogwa Ramadan. Naye ejjuma ensembayo tuyingire mu mwezi ogwa Ramadan, omusingana ng'ali mu ofiisi, ali mu ofiisi era situlinze ali okay, omulala ate yategedde olunaku lwakutaano akyali waka. Message agifunye bufunyi kati ng'ali ku lediyo, ali ku paana, afunye bufunyi bubaka ng'ayina message wagifunidde. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze baddu be abayimirizawo essola y'ejjuma, era abategeera eminasaba eminene ne tujja naffe ne tuba nga twetaba wamu najo. Allahumma amin. Bangi baayagala okutuuka ku jjuma eno ey'olwaleero naye twabazisse eggulu, abaana bakedde babika babadde balamu. Juzi seeka omu yava bamuzaayira na wano Bwayise, mutabani wa Seeka Kimbowa, naye yava muvi mu mmotoka waati ng'awulya teyewulya bulungi wakkagana yafuuka mayiti, nga naye abadde asuubira Ramadani omwaka guno 2026 agenda mumusiiba, era ng'amanyi nti agenda mumusiŋŋaanawo. Kale anaatuuka ku jjuma esembayo mu Sha'ban, ogwo omukisa Allah tagumuwadde, waatu yagenda n'aziikibwa e Bugerere ku bijja by'abajjajjaabe. Yenna afunye omukisa ogw'ejjuma n'okusiŋŋaana obwesaana kwebaza Allah. Ate buli kaseera kisemu program, era olunaku lw'ejjuma tekuliiko any other program. Mikwana abalungi, tulindiridde akaseera abaatukulembera ke baalindiriranga olulindirira, nga akaseera kano katuuka buli omu ayongera dua, Allahumma barik lana fi Sha'ban
waballighna Ramadan. Allah tuongere baraka mwezi guno, tuongere as-sihha wal afiya mguno mwezi kwa Shaban. Yongere Allah tule ngosi z'obulamu bwaffe, amani obwagazi obusobozi. Allah tukusaba otuwangaze paka ku mwezi ogwa Ramadan, gutusinganewo ate otuwe at-tawfiq okubanga tusiba omwezi ogwa Ramadan, tusomeremo Qur'ani mwezi gwa Ramadan, tuyimira obudde obw'ekiro mwezi gwa Ramadan, kubanga shahru tilawa, shahru qiyam, shahru maghfira, shahru tauba, shahru barakat. Mwezi gujjudde byonna emirimu emirungi. Bwe gwatuuka mu kaseera kano nga buli omu abeera muddu w'ezo, buli omu alinda Ramadan, omugenyi wa Ramadan. Era ssebo abawangalako n'abasajja abakulu edda, ng'olengera Ramadan agenda tuuka ng'ennyumba bagiyoyoota, Ramadan agenda tuuka bonna wansi mu bitanda beerayo balongoose, ennyumba yonna erina okubanga omugenyi Ramadan alina okutuuka nga bonna waateredde dda. Ramadan asingana ate awantu awakyafu, Ramadan asingana oluggi oluzise, Ramadan asingana bino, Ramadan nga mugenyi wakitiibwa ate wantondo taagala bukyafu. Is a true definition of iman. Tegeti gani an-nadhafatu min al-iman. Is a true definition of iman. Ramadan akunyonyolera ddala ekiyitibwa iman. Ramadan yoyo ayagala bayonjo, ayagala emitima nga nagyo miyonjo. Tebakumanga kulongoosa nnyumba, balongoosanga n'ebifuba. Ne batandika okusaba bannaabwe basonyiwa. Omwami n'alanga okufuuka omulungi ewaka, omukyala n'alanga okufuuka omulungi ewaka. Omuntu n'amanya nti mbutuufu nina bye mbadde nsobeza Allah wange, nga baagala okubanga balongoosa ebibonoonyesi wakati waabwe ne Allah. Enkolagana yaabwe ne Allah ebadde erimu obukyamu obukendeevu. Ayina omukyala simuwoowe n'amuwoowa, ebyo byalingawo temwabiwulira. Nga n'akaseera kana aka Shaabani buli kaseera buli omu ayongera okuwoowa kwabanga kungi. Istiqbalan Ramadan, kweteekateeka ku mugenyi ayitibwa Ramadan, kumwaniriza munnyaniriza nga toyina kacica wakati wo ne Allah. Kati akaseera kati abagamba bannange bagandi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ne batujjukizanga mwezi gwa Shaabani, batujjukiza bannange amanu bategeeza atayina ssabo, amanu atayina bigali, amanu atayina bunyere, amanu atayina nsiriba, amanu atali mu mbuga z'abakulu, mbuga z'abalongo. Amanu bibagamba ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu. Abange mwabakkiriza tulalikiddwako okusiiba. Bibagamba bibana abatayina bino na bino. Fajaddadu imanahum, ne batereeza imaani zaabwe, ne batereeza ebifuba, ne batereeza enkolagana yaabwe ne Allah. Ramadan atuuka atya nga sigenda funamu mpeera, atuuke Ramadan nga nkyalina ebigali. Bonna buli kiisa baamanyanga omugenyi Ramadan bannange bamweteekeranga, abaatukulembera bwe batyo bwe baali. Ne batereeza la ilaha illa Allah, ne bajjanga bamujaddada bamuzza bujja la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Oba ennaku zino abantu babaaki? Omulengera Ramadan ng'atuuka ng'oli akyanyeenya ensaasi. Ramadan atuuka ng'ono amannya agakyusa ava mu mannya agabadde bamuyita afuuka bamweyana. Ramadan atuuka n'obulungi bwe, Ramadan atuuka n'ekitiibwa kye. Fatawaakum n'obalengera nga tebatandise bali mu mbeera y'okuba bitabu, bali mu mbeera tobitegeera, aloga buluzi, ali mu ntalo z'amataka ngeno wasukuma sawarikh, asukuma akajema agenda kusiiba Ramadan ng'akyali omukyalo walina mataka, asiiba Ramadan ng'akyagenda mu masamize,
asiba Ramadhani nga acharoga, asiba Ramadhani nga achakasukira mujja we. Subhanallah. Nakuzino bakwewunyisa. Mulengeranga mukyala ninga talina wadde nteekateeka ya Ramadhani, kifuba kyonna kikyafu. Ali waka naye ng'entala akyalina nnyingi, nfumba nzekka sifumba na mujja wange. Nobody nice. Ekyo kiina naye tebakutondera ku musajja oyo, temwafumamu embi mu lubuto nti ono bamupima kunidda. Lwaki akuyingiza omuliro? Lwaki anoona shahada yo? Ramadhani azze kaseera kakutereeza byonna ebikyamye on time. Abanga balwanira emirimu, abaloga bannammwe ku mirimu, oli kyewaana okyomusingana nga kyewaana akiyagala oyo namumala era lowooza agenda kubeera boosi atesobola bajjadu n'amubba kana oli alemadde agudde ku accident akyankalanye. Abantu bwe batyo bwe bali. Tubalengera mu nkofiira, tubalengera mu makansu, tubalengera mu bukaya, tubalengera naye nga bayina emitima mikyafu nga n'enzikiriza yaabwe nkyafu, tebayinaamu wadde obutereevu. Tusaba Allah tusaasire ya Rabbi. Abatukulembera ebyatukanga ebiseera bino nga la ilaha illa Allah etereezebwa, imaani nga zitereezebwa, kubanga baategeeza imaani Ramadhani y'abantu bakkiriza, abasiraamu abalungi abannamaddala, al islaamu wa al istislaamu lillah, okwewaayo ddala completely ni musiraamu, niweewaayo ddala sallamta nafsak, tegedde n'otereeza tawhiidi wo, obusiraamu bwebwo. Naye abantu obusiŋŋaana nga musiraamu naye nga akyatenkanya akyanyeenya n'ebisigalidde. Saba Allah tusaasire atuggyeemu embeera eyo era atuluŋŋame. Ramadhani agenda otutuuka nga tuli mustaqimin, tuli mu'minuuna haqqa, tuli abakkiriza bannamaddala, tuli abateredde ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyeetaaga. Ayyuha al-fudala, abalungi abaagalwa, qadiman biseera ebyayita abantu abaatukulembera we baafunanga bishaara amawulire ag'essanyu nti akaseera katuuse, Ramadhani ayingirawo, baasanyukanga kuba baali bakimanyi ti gwe mwezi futihati fihi abwaabu aljinan, emiryango gy'ejjana giggulwa, wa ghulliqa, emiryango mu mwezi ogwo emiryango gy'omuliro ne giggalwa ne zisibibwa sufidati shayatin, shaitaani zonna ne zisibwa ku njegere. Mawulire gaba gassanyu, yabadde omulabe wo buli kaseera akulagira okukola ebikyamu, buli kaseera akuinspiringa, buli kaseera gamba kikole, bamusibye ku njegere ali awo talina wadde amaanyi, naawe otambula ogaziwa. Emiryango gy'ejjana gy'okoleera n'ebirungi eby'ejjana giguddwa, buli kyokola kyonna kyajjana, emiryango gy'omuliro gyonna giggaddwa. Baasanyukanga tekyali kaseera kakuyingira mu muliro, tekyali kukola bituyingiza mu muliro, nga beeyagala bweyagazi, ne batambula nga bagaziwa, nayingira nga bamwaniriza, kubanga azze aggadde emiryango gy'omuliro, azze agudde emiryango gy'ejjana, azze asibidde afuuse ensonga Allah subhanahu wa ta'ala n'asiba shayatin zonna ku njegeri. Lwaki tosanyuka? Ne bakimanya era bakimanyanga guno omwezi ogujja guno tibakyusanga feesi. Shaharu tauba, kaseera ka kusonyibwa byetukoze bingi mu katwa Ramadhani ono alqadim n'oli yakulemera alfaita, abange byetukoze bingi nnyo wakati awo magancha kaseera ka kukola tauba. Allah atuusa mu mwezi gwa Ramadhani ngenda kukola tauba. Gwe mwezi gwe tuyingiramu ogujja, yes, gwe guno omwezi Allah shaharul maghfira, Allah mwasonyira. Omwezi ogujja bannange Ramadhani ajja shaharu itiqun minan nari,
Allah jinsingo zaffe muliro bana abajja muliro abo Allah biyajulada naffe abadde bawandikiddwa okuyingira mu muliro olwa tauba gyokoze olw'okwerongosa olw'ebirungi byokola byonna bikutwala mu jjana ebisigadde byonna eby'omuliro bigaddwa tekyali discussion ya muliro ne basanyuka ne beeyagala aga ajje ate eddaku zino osiŋŋaana abantu abamu nga feesi zikyuka bukyusi mwezi gwa njala feesi zikyankana bukyankalani simanyi kyagenda kuliisa bantu simanyi kyengenda kuliisa bantu abantu bakuba nabaliisa ki bali bansanyukanga busanyusi amma nahanun wabula olwaleero ffe abamu ku ffe tusaba Allah tusaasira biffe natuluŋŋami osiŋŋaana nga feesi zikyankana bukyankani mungu atuteeke mu abo abamanyi kiki ekitegeezebwa ne Ramadhan. Allah bayigiriza obulungi bwa Ramadhan. Tusaba Allah tubikkule obulungi bwa Ramadhan tumutegeere tusobole okuba nga tumweteekera oluteekera n'okukola bye tulina okukola. Omuntu weetegekera abagenyi b'ogenda okukyaza ewaka obamanyi abako ogenda kyaza omuwala wagenda kwanjula akubanjulira omwana omulenzi yamusiima n'amutwala ewa senga najja n'amupresentinga tubwe tubeera mu nkiiko eza bulijjo nga tweteekateeka mukolo ogwo ne tulongoosa tufuna n'eweema ennene ne tufuna systems ez'obuvunaanyizibwa tufuna n'abafumbisebo nga banjawulo ne tufuna n'abaana badikoratinga ne bakyusa ewaka twaniriza bagenyi mugenyi ali special ajja agenda okuwasa omwana waffe bangi bagibidde ku mpya nga weweteekateeka mikolo egyo n'ennyumba n'ogitereeza ezimu bwe zimenyebwa n'oleka eno n'ogivaamu ebadde etakuweesa kitiibwa kuba abagenyi b'ogenda olisiivinga bangi n'olongolosa buli kamu konna webanga nkadde n'ogikola nti buli kimu ne kikyuka each and everything changes. Obaana akakiiko akakuyambako kyekigaana ng'otegedde nti Ramadhan ayingirawo kyekigaana okweteekateeka muneeteekateeka eyo okubanga oyaniriza Ramadhan mu nyaniriza ey'enjawulo esinga wogenda okwaniriza abagole abagenda okujja esinga wogenda okwetegekera olunaku olw'obugole esinga oteekera olunaku olwanniigiina oba olunaku lw'olina omukolo ogw'ensonga Ramadhan omwanirize nyaniriza esinga okubanga nnungi longoosa wakati wo nawe bw'olinawo nabo obuzibu nga tonnaye kuyingira mu mwezi gwa Ramadhan kubanga amaluka emirimu gyo gy'ogenda okukola tekigenda kwanukulwa ng'ojjudde shahna ojjudde shiriki ojjudde qitaa oyina okutula mu ŋŋanda tegeti oli qati rahimi okutula mu ŋŋanda oyina obukukuzi byonna lwakito byejjako ekyo niweetereeza kati lwaki teweetereeza abasajja abakulembera we bategeera obulungi obuli mu mwezi ogwa Ramadhan ne bagamba nti n'akawoowo akava obuvi mukama alkhalufu min fami saim atyabu inda Allah min rih almiski akawoowo jasi akawoowo kokka akava muki mukama k'omusiibi kasinga kaagalwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga akawoowo ka miski. Omusajja yasiibye naye nga muwulira nti kasente akava musi kalungi naye kasente ako Allah akaagala nnyo noga nti gujja omwezi ogwa Ramadhan ne bagulinda naga buli kimu kyonna ekijjudde mu mpeera nti ye awwaluhu rahma gwe mwezi ennaku ezisooka 10 zakusaasira Allah asaasira naawe olaba omanyi Allah asooka okusaasira omuntu atandika okusiiba n'alya ku ssaawa 4 abadde tabimanyidde n'alya ku 6 ne Mungu n'amubala aga nti weerabidde genda mu maaso n'okusiiba ekisiibo kyo kiri 100% okay kasoba nga tolidde ng'obigenderedde oyo Allah waatyo wasaasira ja okwebakako lwotwa omusiibi mpeera lwaki kubanga ennaku ezisooka zino zikuba ne zimenya kati genda weebakemuuko simple ofune n'empeera ate nga weebasi ennaku ezisooka ezimenya ennene ezimenya ezikuba oyongera okufunamu obulungi mu kifo ky'okulaba firimu mu kifo ky'okuyomba n'ono mu kifo ky'okukola bino mu kifo ky'okwevuma ibaada gy'okola Allah n'akuwa empeera ng'oli mutulo ogenda ovaayo ng'oli fresh n'onaabako n'osinza Allah subhanahu wa ta'ala. Abaabitegeera ebyo baamulengera nga Ramadhan ng'ali mu kubungajja bayeteekateekanga ne beeteekateeka spiritually
ne beteekateeka physically, ne beteekateeka emotionally, ne beteekateeka morally, ne beteekateeka domestically, ne beteekateeka byonna nga beteekateeka olweteekateeka spiritually. Yensoose nakyo kutereeza tawhidi waabwe n'enkolagana yaabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Biki Allah byayagala ne byetereeza, biki ebyonoona ebyange bya Allah byayagala ne byetereeza. Enkolagana yange ne Allah ebeere nnungi ne byetereeza. Emotionally mbadde nyiiganyiiga, mbadde nyombayomba, ayingira mu Ramadhaani nga yenna alikiriya, tagenda kuyomba na mukyala. Ramadhaani n'atuuka nabbi n'akugamba n'okugamba nti insabaka ahadun, oli wakuvuma bugambe inni saimun. Olaba emotions, emotionally olina okuba nga oli prepared. Inni saim, nze nasiibye. Tomalira biseera, tonzyako mpeera zange, nze ndi musiibi. Please, alright, don't waste my time. Inni saim, oli wakuvuma. Nabbi watyo yagamba kutereeza emotions, alright, emotional change. Olina okuba nga attitude yetereera, agenda mu mwezi gwa Ramadhaani, asiiba Ramadhaani weetereeza, psychological otereera, tosikibwa mangu, tokyankalana. Omusiibi nga bamuvuma, bamukuba n'omukuba, yasiibye oyo, yasidda kubwa, olina wakola ensobi. Omusiibi twakula tetukubwako, tegede batukwata nga kyatika. Ne mu ssomero twasomanga temuli mbooko, neyagudde testi teri mbooko. Abantu basiibye, okaabya otya omusiibi? Kutereeza bantu psychologically, emotionally, alright, baleme kubeera mu mbeera ki. Abantu beetereeza olw'obulungi bwa Ramadhan physically. Mbadde ntya, nina endwadde ezinkuba, nina alusa. It is a time, yesaawe y'okutereeza. Ndi ntya, healthwise ndi ntya, right? Physically oli otya, physique oli ready okusiiba, because abasiiba balamu. Oli ready okusiiba. Endwadde za alusa nga bafuna eddagala, buli kimu ekikolo nga bamunogera, nga bamuwa byawuuta, nga yeetereeza. Essaawa zino abamu afune kyekwaso, abamu osinga na kyekwaso. Nze alusa, sisiiba nze alusa, seeka alusa, anti alusa naye nga alusa yenna awona. Teri alusa atawona, kandi awana aba n'eddagala. Ajja na wano oba akyajjawo eddagala pitirifu obulungi, buli kisa balikozesaako, genda olaba nga bonna bali kiriya, pitirifu obulungi. Naye walala genda onoonye abaana bamira ddagala zzungu, alis kuddaako asobole okusiiba. Are you physically fit? Are you prepared physically? Are you prepared emotionally? Tugenda soza abantu nga basiibye, tugenda vuma abantu nga basiibye, toyombe n'abantu. Buli ssaawa okomewe wakagwe nga buli kaseera ojjanga laddu, n'abaana bakutya bakudduka n'abakozi. Ne mu Ramadhaani gwe mwezi okutebenkera n'abantu. Kunyumyako emboozi n'omukyala asooka okuteekateeka ddaako, omukyala ateekateeka futaali. Ebyo byonna bikolebwa mwezi guno nga tonnaba kubanga oyingira omwezi gwa Ramadhaani. Ramadhaani atuuke ng'oli kiriya, oli okay, tolina buzibu, tolina nsonga n'emu ekusumbuwa, teri kigenda kukulemesa. Abantu beeteekerateekera ng'omwezi guno gwa Ramadhaani olweteekateeka nga bayingira. Taata aba asonyiye buli omu. Nina abantu abaweereza bu message, oba I can read some. Mulwa baweereza bu message wano. Ngani olina akusomesa ka message yakasoma ku kutuba ey'okubiri. Olina kuweereza ka message nga yeetonda kinna kye nali nkukoze. N'olaba mu message n'obufune message nga mutwalo, message nga 10. Is preparing himself or herself for this wonderful month. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فيه كما يحب ربنا ويرضى. عباد الله أيضا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قل يا مبيزا كم مسجا كم last year 2025 jali nakuso mwezi mwenda March 2025. Nanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As Ramadan progresses, I reflect on my mistakes and apologize for any hurt or harm caused. I seek your forgiveness and Allah's mercy during this blessed month. May Allah guide your hearts
to accept my apology and bring us closer to him and each other. Allahumma ameen. Ya Rabb hajati asha. Aina byatunulidde ngenda kusiba Ramadhani nenyiza obutamalako nenyinga Ramadhani nina binakosa nina binanyiza nina byenkoseza nawandikira abantu ab'enjawulo nakusaba ofune ekisa mu mutima obusonyiwe ku mistakes zakoze ensobi zakoze deliberately oba ezigudde obugwi just ayinza okuba ayina yensonga lwaki wanyiga lwaki kino kyakuba lwaki bagoba ku mulimu lwaki something happened, but somebody is sitting down to reflect on herself. Could you please do that yourself? Musiba mwivuma abaana bana basoma, musiba mbera mu ntalo buli kaseera era tubere mu ebyo kaseera ka kucekinga nnimi zaffe, kucekinga birowoozo byaffe, mitima gyaffe, kucejjamu kugeya ŋŋambo Ramadhani tabyagala anti Ramadhani byatayagalira ddala byejje mu yesaawa eno bitegerekese oba it's time nga pulaani zo kusibulukira ku muzikiti nenga olina abaana 7 abaana 4 omukyala oba abakyala batolina pulaani ya kutwala futaali obadde akuwaka banasibulukira kuki abaana oli mu ssuubi lya kusabiriza anti Ramadhani ayingidde Ramadhani atuuse tolaba sigana bakuyamba. I'm not against that. Ndi ku bantu abali reckless Ramadhani atuuka nga tayina ssuubi tayina plan ningo badde n'akaseera nga wobanga onwagala essimu ofuna akasente n'oteekateeka mpona paka lwogula essimu gy'oyagala. If you plan for something you always get it. Lwaki ebyo obifuna? Ramadhani n'atuuka ng'osuubira mu nsawo z'abalala anti haja andiseeka anti imaamu omulanga abasiraamu sina kya kusibuluka tugambe ng'oli namwandu nga n'okukola biganye ogezezzaako biganye, tugambe ng'oli mu mbeera mbi, tugambe nga waliwo ebintu naawe bintu byalabirako n'oli awo kyasi buli omu akimanyi ekonomi enfu nga weefudde ewuwo naffe ewaffe efudde niwabaala efudde olengera abantu kutambulira mu mmoloka nnene kusula mu mayumba malungi naye nawe embeera financial tebayimiridde bulungi gwewabala bantu n'olowooza nti ali bulungi naye nga tayimiridde. Mbabuulira mazima ebitambula mu nsi bannange si byange, ensi gyetambuliramu erina ebyayo bikyuse byonna financial tukyuse. It's all about planning. Tunaalya ki kabere muwogo tunaamulya ndaffe twasibukira ku muwogo kabe katogo tunakasibulukirako time ebeze nga yakawunga yakalo tuli ebyo byebiriwo plan tolinda nebwe plan zonna ozina za ku muzikiti za ebyo muzikiti bijje by the way nolekyo nakuzina abantu bayina embeera otuuka mahaga abantu gaseeka atuleka wano naye yakomawo nga yasibulukuse seka nange sina kyakuba seka nange sina kyakuba kati nange mbaweeki nange ndi masiki nange ndi munaku otamuwa kuolongaso ogenda mulaba ngaafunye notamuwola langera naye akoze eki notamuwola ogenda mulaba ngakoze ngakati obadde wootya. Put your trust in Allah nga oteekamu amaanyi okukola saba Allah atuwa obulungi era atuwa bitegeera ebigambo ebyo. Allahumma amin. Ebigambo ebyo nno bikulu naddala ebyokunoonyeza abantu baffe ekyokulya tupulaningira abantu baffe mu budde nga bukyali tolinda budde kuyita oyingira mulaba nzange tonawadde pulaani akasembayo mulabira abantu bammwe abalina ku ssente Ramadhani waba atuuse mulabira abantu bammwe tekigaana kugula bintu genda bigaba mulabira abanaku amasiikini mugende mubawe waliwo abatayina nembeera naawe ng'ogira bataganye buganye mugende mubawe mubasiibulule muno omwezi gwakujja ssente ku akawunti gwakujja ssente ku akawunti investment ekolebwa mu Ramadhani si nyangu ya kusiŋŋaanika
Inzokuba, it is your last Ramadan. Please empty your accounts this Ramadan. Prepare yourselves to empty your accounts this Ramadan. Musibula abantu bali bubi, abamuzi ina sente, aina sente zejeko, genda ogabeko, genda osibula abantu, genda mu bantu bo, genda mu benganda, lisa abantu bo. Nyoko omwezi ne gugwaho nga tumulabe nako. Ne wa mukyala wo buli wiki obeereeyo, nojjuza buutu buli wiki, bakumanyi ng'omuko omulungi era agaba, naye nga maama wo yaguza nga n'ekikumi takiina, mwechekinge. Saba Allah babubitegera ebigambo ebyo. Message yaffe nyangu okwaniza omwezi gwa Ramadan, tugwetegekere olubungi obugulimu ng'abakulembera bwe baali bansonga, baali banjawulo. Mugule ebikomera muliise ku bantu, mugule ensawo zammwe musumulezibu, mugabeeko, musiibulule. Ono mwezi gwa kuvuganya, abantu baavuganyanga, balwanira mpeera. Nina obulungi obuli mu kusiibulula omuntu era n'okuvugwako nga tolina gw'osiibuludde. Obugudu oba bwavaaki nobalengera nga bafuuwa bufuuyi bantu mu mabaala, mu bidongo, mu bikaali, bamalaaya n'ebisigadde. Tusaba Allah atulungamu ffenna, Allah atuwa obulungamu obw'olubeerera. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا بلغنا رمضان ووفقنا بالصيام والقيام والتلاوة. اللهم وفقنا بالصالحات، يسر لنا أمورنا ونجنا مما نخاف ويسر لنا مما نريد. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر وارحم مؤسس هذا المكان، هذا المركز المبارك، عبدك الحج موسى كالصلح. ربنا تقبل من كسبه وجهده وبذله. اللهم تقبل من صدقته، تقبل من صدقاته. اللهم تقبل منه إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. اللهم صل وسلم وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.